Kamera eteredde. Okay wa. Amawulire agakagwawo si malungi mu kiseera kino mbu President Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga Uganda ow'omwenda akusinzira ku mukutu obusasanya amawulire mu kaseera kano n'emitimbagano gyonna nga bwe giyimiridde mu kiseera kino galaga nti His Excellency the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni has been hospitalized and he is in critical condition. Okusinzira ku mukutu ogumanyiddwa nga Channel 7 News nga mu kunoonya kwensobodde okukola okwamangu oba okukola okunoonyereza kizudde nti omukutu guno gusinzira mu ggwanga erya Kenya ate nga mukutu gw'amaanyi gugobererwa enkuyanja n'enkuyanja z'abantu guyina abagugoberera emiliyoni emu n'emitwalo 6 1.6 followers ku kibanja ekya Facebook. Nsoose nenfunamu okutya nenziruka ku kibanja ekya X eyali Twitter ngenda okusinkana obubaka obufaananako nga buno obutaawukana nnyo nga bonna bwogera ensonga y'emu ya President Yoweri Kaguta Museveni our 9th president nti mulwadde muyi addusiddwa ali mu mbeera mbi mu ddwaliro eritannaba kuba nti litegerekeka. Gano ge mazima as of now gensobodde okubanga nfuna era ne gatanganya kusooka kutula wansi kugajjayo nga ntudde wansi katebe. Omukutu guno nga sinnakuwa mazima galiwo gulaze nti Ugandan President Yoweri Kaguta Museveni has been hospitalized and is in critical condition. Nti President w'eggwanga erya Uganda Museveni Yoweri Kaguta addusiddwa mu ddwaliro nga biwalattaka embeera si nnungi. Omukutu gwe gumu ne guddamu ne gutuleetera amawulire amalala musawo empost ye badde ne 4.9k likes ekitegeeza nti post eyo ebeeredduse ku speed y'amaanyi. Guleese post endala nga tewannayitawo budde bulala nsaba bagimpeeko. Post eyo ebadde ereeta byafaayo bya President w'eggwanga Uganda. Gugambye gutya: Ugandan President Yoweri Kaguta Museveni was born on 15th September 1944 in Western Uganda. He is the 9th President of Uganda. He has been in power since January 26th, 1986. He is the third longest serving president in the world. Museveni is a political science graduate of Dar es Salaam University in Tanzania. Omukutu ogumanyiddwa nga Channel 7 News gugamba nti omukulembeze w'eggwanga Uganda yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwe September mu mwaka gwa 1944 era nga yazaalibwa mu Western Uganda era nga ye president ow'omwenda ow'eggwanga Uganda era nga gugamba nti ono yatandika okubeera mu buyinza ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'olubereberye guyite January omwaka gwa 1986. Omukutu gwe gumu ne gukugamba nti ono ye president ow'okusatu akyasinze okulwa mu buyinza ng'aweereza okwetoloola ensi yonna era ne gukugamba nti President Museveni yasoma ebyobufuzi nga era yatikkirwa ku Dar es Salaam University mu ggwanga ery'omulirwano ogwa Tanzania. Omukutu guno gwe gumu ogwa Channel 7 News gwe guvuddeyo ne guteekayo obubaka obusembyeyo nga bugamba obubaka bwagwo obusembyeyo nga bugamba nti Bwana, I'm hearing that Museveni was greatly inspired by how Baba was welcomed from JKIA, that is Jomo Kenyatta International Airport, to Kasarani Stadium, and now wants to pull such a show in Uganda. Ako ke kasinzo okunkutula. Nengamba nti omusajja agambye Bwana oba kyali mpulidde nti Museveni yalabye era n'anyumirwa nnyo ebyo ebyabaddewo nga Baba
ayanirizibwa ku kisaawe kya Jomo Kenyatta International Airport n'okuva ku kisaawe eky'ennyonyi ekya Kenya mpaka mu Kalani Stadium oba ku kisaawe kya Kalani. Era nga ensonga lwaki agezaako okulwana abbesho agireete mu ggwanga yaffe Uganda. Mbanirizaako nnyo bannyabo ne bassebo yonna gye musinzidde okuba nga mutulaba n'okuba nga mutugoberera. Now ekisookera ddala bannansi b'eggwanga erya Kenya simanyi lwaki mugetinze more interest mu politics w'eggwanga Uganda. Ekyo kye kisooka. First and foremost, olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 17, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yabadde mu ggwanga Uganda ng'ali mu bitundu bya Moyo gyasinzidde okubeera ng'ayogerako ne bannansi b'eggwanga Uganda mu kaweefube we gwalimu ow'okuba campaign ng'atalagga okusaggula obuwagizi mu bannansi. Era olunaku olwaleero His Excellency Yoweri Kaguta Museveni asobodde okuba nti ayogerako ko n'abantu b'omwaluwa mu mbeera eyo n'abanga abasuulirayo ko kagambo. Mu bimu ku bigambo by'abasuulidde mwe muli ebigambo eby'okuba nti banyiikira okuba nti balemera ku mirimu gyabwe nga bannansi omuli okulima emmwanyi, okulima kokowa n'okulima ebibala ebyaffe ebinnansi basobole okuba nga beekulakulanya mpozi n'okubasuubiza gavumenti nga bwegenda okuba nga ebongera okubateeramu ensimbi mu nsako zaabwe nga eyita mu PDM oba ng'eyita mu myoga. So olunaku olwaleero President Yoweri Kaguta Museveni abaddeko mu bitundu ebyo ng'era ayogera. Kati kyesisoose kumanya era kyesisoose kutegeera nti President olwaleero abaddeyo ne laale. President leero abadde alina okusinkana abantu bonna nenkitegeera nti President abadde ayogeddeko already n'abantu be. But here comes the interest. Lwaki nkoze story eno kwe kuba nti omukutu guno munene nnyo ogwa Channel 7 News mu ggwanga erya Kenya. Ate ne ngenda ne ku mukutu ogwa X oba yali Twitter nga nagwo najja emikutu egy'enjawulo gispreadinga amawulire agalaga nti President w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni nga yayongerako eryatibwabulwa nti aweereddwa ekitanda era addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka, which is not right currently. Ku byennyina ku mmeeza sinnaba kuba nti nfuna amawulire ago. Naye njagadde nzirukeko mu comment sections za post seasonal. Ndabye post speed kwebadde eddukira in just 1 hour on Facebook nga video nga ekifaananyi oba post eyo eya Uganda President Yoweri Kaguta Museveni has been hospitalized in a critical condition nga just comment zisuka mu 1000 in an hour nga video a post eno eina like zisuka 1000. By the time when clicking gide okugenda ku post eyo mu 1 hour nga eina 4.9k likes Facebook post just. Omwana omwe agambye nti he is in Arua city extremely very healthy. Oyo y'omu kuba satisfyinze ebigambo byenjogedde nti President olwaleero abaddeko mu bitundu bya Arua. Omulala n'agamba nti Besigye should be released with immediate effect. Nti Dr. Kano Kiza Besigye aba alina okubeera ng'ateebwa mu bunnambiro bwe kiba nga oyo amawulire g'abadde abawadde mbu matuufu. Omulala n'agamba my Besigye be free in Jesus' name. RIP Nabika President. Oyo yatadde comment ku posti gyatasoose ku verifyinga. Ekintu kyemukoze ab'omukutu gwa Uganda gwa badde ngenda gamba Uganda 24/7. Ekintu kyemukoze aba Channel 7 News si kirungi. Ku posti eyo kuliko comments zendabye nga zirine futwa ku President w'eggwanga Uganda. Era posti ezo nenjagala njiyitemu nga nsomera bannansi. Ono agambye nti Bluetooth connected. Laila's device has been connected successfully to Museveni.
Dream chesari. Dayo nzirizayo comment y'omwana oyo. Ye dream chaser quack. Agament Bluetooth connected. Laila's device has been connected successfully to Museven. Omulala wansi natekawo obubaka obusasira. Songo omulala waggulu ataddewo obubaka obugamba nti quick recovery bwabanga post gyasomye akkiriza nti ntuufu. Onagambye quick recovery in Jesus' name. Omulala nagamba nti East African players being answered. Esala zaba East Africaners zididwamu. Ono naateekako RIP ku post ey'omuntu gwe bamugambye nti mulwadde. Obukyayi bwaki. Ono naateekako Mukama tuyambe n'akomaawo naateekako essaala. Kitegeeza abadde asabira president kubeera bulungi. Omulala n'agamba nti it happens after being asked to pay back all the money he borrowed in the past years of decades, pretending to bend himself. Omulala n'agamba may God's healing come upon him. Muzeeyi bamusabira asobole okutereera bulungi. Omulala n'ateekako RIP in advance. Ettima erifaanana ng'eryo ng'oyagala omuntu bamuwa ekiwummula ekijjudde aleme kuwona. Simanyi Mukama gwe kikyali kusasula. Omulala n'agamba Uganda is still in colonial. Eggwanga Uganda likyali mu nkola y'abamusibira mu ki? Mu bbwa. Omulala n'agamba East African player being answered. Wano ndabazi quick recovery. I can see pressure from Bobi Wine. RIP. Can this condition pave way for Bobi Wine to win the upcoming election? Rest in troubles. Quick recovery in Jesus' name. East African prayer being answered. RIP Uganda. Ugandans, it's your time to shine. These posts are not yet being verified. And even if they are verified, you cannot put such a comment that Ugandans, that RIP Ugandans, it's your time to shine. How? Gwosobola okushininga nga mu family wamwe mulimu afudde. Ono jjajja yamanye ebizibu by'abanna Uganda since 1986 up to date. It happens after being mbadde mumaze. Why? I'm typing and deleting my sincere comment. Oh, probably I'm afraid of the bill that was signed a few days ago. Jackie Rahi ono munna Kenya. Bobby Pressure. Emmanuel Nabangi oyo munna Kenya. Nagamba you also lie on fake news. I wonder, Museveni is still kicking. Yes, our president, dear beloved president, is kicking, and he is in Arua City today on 18th of September. May God help Ugandans. Omusajja oyataddeko ani? Quick healing, Mr. President. Quick recovery. We wait to hear more news than this. Yawa. Yawa chechi mu Luswahili. Baba, take him with you, please. I don't understand such comments. Rest well. We, the young generation, we need to see a new president after 40 years of seeing one person. Saba producer nzanyira akatambika president kenkuweereza oba okafunye. Wanji? Okaina? Okay, waliwo akatambika president Yoweri Kaguta Museveni kali ku X, sorry. Yinza okubasika download nze. Nga kalaga, okay. I think post njikuwadde sikatambi. Post njikuwadde njagala ogiteekeyo abantu bagirabe. Such that babeera bagumu
bamanye nti banna Kenya kyonna kye batwagaliza mukama si kyatwagaliza. Yes. Bagala naffe tukaa. Bagala naffe. Okay, yiyo post njikutereddeko. Ogirabye? Nsaba ogintereyo nayo ngisomera abantu. You cannot come from anywhere and give fake news. And we the Ugandans leave that fake news to spread. Never. We never, and we shall not allow that. Since we also have platforms, we shall be clarifying the air. A post ya 17 minutes ago. Kumukuto gwa X. Yoweri K. Museveni ngai official X or official Twitter page ya President w'eggwanga. Agambye nti today I met elder and leaders from Moyo and Obongi at Arua State Lodge. I commend their commitment to fighting poverty through enterprise and focus on perennial crops like coffee, cocoa, avocado, and ebirala. Era nagamba nti we are going nagamba we shall we will support them. We will support them with the seedling under zonal production and the PDM. You see, 1 hour ago muri kubika president waffe w'eggwanga Uganda. 17 minutes ago our very own president avaya tukakasa ngalaga nti ayogeddeko n'abakulu mu bitundu okuva Moyo, Abongi ne Arua. I mean wali mu Arua State Lodge. Atanga ku State Lodge oku ekiro kikesezo olunaku olwaliro President Museveni we addressing de bannamawulire sibe gwabadde sebo ku nsonga ezebibuuzo ebibadde bimukola ki bimubuuzibwa. So we are here to comfort Ugandans that please musigale nga president mumuteeka mu ssaala zammwe tali mu critical condition nti mulwadde. Yes, and please mubeere aware of the fake online channels and fake online platforms ezibawa fake news zigenze kunnumya mugongo kujja kubakolera clarification nga nyimiridde nga situdde speed yokka gyendeese ebadde teganya na wa kamera kusooka kwetegeka nga nange kennyini mbadde nkimanyi nti amawulire bano ge batuwadde apana tegasoboka nga gasoboka gatya. Is physically fit. The president is physically fit and he cannot be critically ill at this time. In this he had the time of kuenjaring the kalulu Kati bagambe mu lubawulira Kiswahili our dear oluzungu amtandika olwo kiduka kyonna osooka starting kiba kisumuze kamwe moroka kuteka bisumuzo babu push to start. Our dear neighbors, Rafiki, wait a moment, kyali mu luzungu introduction. Our dear neighbors from Kenya, I'm here to inform you about the news that you are spreading to our dear beloved president. And now I want to clarify our friends in Kenya who want what? I am going. You Rafiki Kenyans. Kutoka Kenya kwa barabara. Kazikayo kubigambo. I want to munajua Kiswahili. Munajua president owe Uganda bagamba batya. Yambako. Wa Uganda. Ali muzuri. Wa Uganda wa mu Luswahili wali okiwuliddewa. Tubayiye. Okay. Dear Kenyans,
You are Rafiki Kenyani. The president wa Uganda, Yoweri Kaguta, President Ruto, usually pronounce our beloved president, his name, Yoweri, not Yoweri. Yoweri. Hey, Rafiki Kenyans, our president Yoweri Kaguta Museveni. Iko vizuri. Iko vizuri. Sana. Iko vizuri sana na moyo tokwa kwa barabara ini Arua State Road. Tikati nganta budemu echa munogo. Our president is okay. He is physically. Amepata karuru. Our president inapata karuru na side za Arua. Na side za Sirwa Western. Tubayiza. Hey, our president inapata karuru amoyo okwogerako kyeki mu Luguni mu Luswahili. Okwogera. Ongeya. We, okeka kasiza nyo kalamu uongeya. Kale. Our president napata kuongea. Anayongea. Our president kupata anaongea. Amoyo at State Lodge Arua. Njazika ya kalala. Amerala. Vizuri. Vizuri bubabu wa kumacha. Vizuri. Yebase bulungi. Subuhi. Yebase birungi. Olwegulo Amerala vizuri. Olwegulo kyeki. Waloji. Wait a moment. Olwegulo kyeki mu Luswahili. Olwegulo. Olwegulo. Muzuri kumacha. Subuhi kumacha muzuri. Subuhi kumacha. Jioni. Jioni. What is it? Wait a moment. Jioni. Jioni? Jioni. Good evening in Swahili. What are you? Habari ya jioni. Wait, good evening gwe kwesiga ojja kunjokesa. Osibawo. Good evening in Swahili. Chiri Johnny. Johnny Jema. Johnny Njema. Wait, njokeseza. Checho Johnny Njema. Our president Yoweri Johnny Jema today. Akaungezi golwa lero. Johnny Jema today. Ni njema President Yoweri Kaguta Museveni. President yatu. He's physically fit. Saluti bana Kenyani. Abantu playing for us is what? Praying for us. Just pray for us. Pray for us. Kaumbani. Kuombani. Kabisa President Yoweri Kaguta Museveni kabisa kuombani. Physically fit. Mumusabire abere physically fit. Either for cause nabade ni suppose dikola ngantude. Kale video ajiweka like mubere mnchi. Our president is very safe and he is okay. He is the 9th president of the Republic of Uganda and he goodbye. They think. Goodbye.